mu ggwanga ly'Oman. Sijja kugaa nti oba kyava ku kino naye nga nagwira eddalu. Briefly tunyumizemu ko bakama bali bakuyisa bali. Okay. Kati nakola mama w'abagate yali mu bijendi. Naye mukamwana tetwasobola kwatagana. Era twafunangamu obutakkaanya simanyi babye byanviirako n'okutabuka omutwe kubanga simanyi kyo kituufu kyamviirako kugwa ddala. Ndotya. Nakomaawo bankomyawo bukomya. Nalabirawo nga bampise emyezi 2 gye namala mukomera nga banzijanjaba n'entereeramu naye nga nakomawo olulimi luno nga lwesiba kunyumya. Okay, twabadde mu bikujjuko olunaku olw'eggulo somewhere enenga twanyumiddwa nnyo. Sometimes naffe lulyako ku ssente ate munage nobeerawo buli kadde emirimu okola kukoowa nawe muzaako nobanga ate olyako ku ssente. Nabadde somewhere with someone and we are enjoying life. So olunaku olwaleero wetuli tulinamuko bi hangover mpolampola naye nga ate kijja kuba kiggwa. Amanya yenze Nyondo Rozet, of course wa Nyondo Media, era nga olunaku olwaleero ate nze nga mbaleetedde omukyala alabika obulungi ennyo. Naye kansooke nneebaza mwenna abasubscribinga ku Nyondo Media, mwebale nnyo mukola kyamaanyi nnyo. Gwe wenna mukwano anaba ku subscribinga bambi genda maaso beere ng'osubscribinga. Abantu abasinga mmanyi mutwagaliza naye akagambo subscription oba subscribe mukerabira naye obanga otandise okulaba video eyo waliwo akagambo kojja okulaba wansi subscribe kabeera mu kayenga ya red bambi kakwate okajja kutaninga to black light black tawo nyigena akade kikuyambeko nti buli kitekayo kyonna ekipya obeera olabira wamu naffe likinga sharing waka waffe tukenda ku muntu omulala kubanga waka waffe abeera mulungi nnyo si wakuwemula si wakudda wa kuyombayomba nedda wabula mubeeramu ebyokuyiga era nga tubaweereza nga tusinzira wano mu UAE Dubai era nga wikinga bulijjo yali ku kamera nga mulaba ndino omukyala yambadde bulungi nnyo of course. She's looking so pretty of course. Alabika bulungi amanya agasinga sigamanyi neze manyiko lya Zainabu era nga ava mu OMAN loans agenda kubanga atweyanjulira. Jukira nti OMAN loans begulidde erinnya mu kujja mu bana overstay. Bana bangi babereyo nga bali mu overstay bagamba tugenda kola tyakyo kigenda maso ebisinga kawo byonna agenda kubanga abituyitira. Before that omukyala ono alabika bulungi nnyo eranyirira. Before namuwulirako ko there is something he was talked about kuye naye kiba kirungi nnyo okumanya obulamu bw'omuntu saawa eno gwosobola okufunako ne weegomba kubanga sisuubira nti omwana omuwala wenna aliyo bakangambe ng'oli mu kiyumba bw'otunira ku mukyala ono gwe takwesimisa takwegombiza okusinziira ku ndabika gy'alabikamu n'ennyambala gy'ayambalamu nga yonna tuwa ku bulamu bwe obw'essaawa zino buli current mbanye gatumanyeko emabega ye yabeerako atya yali bwate nga munene nga bwati bwali obulamu bumuyisiza butya kibeere nga ki-inspiringa naawe ali yalaba oba oli mu kiyumba oba oli luddawa naawe obeeko ne kyoyiga ate obeere n'essuubi mu ngeri emu oba endala. Maama tusanyusa okulaba. Kale nyawo. Era mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abalaba. Amanya gange Butte Namatovu Zaitun oba nze mukyala Namatovu Zaitun era nga ndi mukyala yeddira engabi enyawo. Namatovu abeera wangabi omubala gugamba gutya? Kali kutanda. Mbadde manyi owedde omukulu w'ekika naye nga mumanyi. Namatovu avaawa? Nze banzaala Busaabala naye nga ate nkulidde Masaka. Mama gyali? Tata gyali? Tataliyo. Tujja kugenda wala nnyo. Era gyali Omukama amumuze mirembe. Kitegedde omwoyo gwe agulamuze kisa. So Zainabu saawa eno olabika bulungi nnyo. Omuntu yenna asobola okulabako ayinza okugamba mukyala ono ng'alabika bulungi, she's so pretty, ayambala bulungi, olabika essente otalize ewamu. Nedda tokyegaana endabika y'omuntu yeeraga ebiseera ebisinga kikyakola ki kyali. So annange Janati kakati soko onyumyenyumyemuuko Janati nkutumidde wa don't know the risk kambwe it's okay naye nga mbadde nsaba oyite mukaawo mu bulamu bwo ekyeyo kiwatandika nakyo watandikira wa gyali myaka emeka okusoma kuwakomako wo okusoma twaga tubira dada okubira ewaka nasomako nentukako waneeno onetukako waneeno nekigaana oba nemalako kino nengendako wane okubawo ekyeyo banga bweriti byonna byakutambuza bitya briefly kale yo story briefly okubira dada Uganda kuze ne mama wange era nga kusoma kwange sisomye nnyo sijja kwewaana
kibiina asijja kyogera naye nga kusoma kwange sisomye nnyo obulamu bwange bwenkuliddemu mu mbeera bakalega nga mbeera y'obwavu awo mubimanyi naye nga tusobodde okubeerawo era Mukama n'atusobozesa paka wano we tuli naye nga nagendako ku kyeyo mu ggwanga lya OMAN nenkolayo saamalako contract era nga nafunirayo so kutwalize wamu waliko kino kyotwala kukyogera kale house manager yes sijagamba nti kadama naliko kadama era sitakyewakana yes kubanga abasinga gyetusookera kumala bbanga ki saamalayo le contract yaggwako nafunirayo ebizibu era kati nfiireyo muganda wange byali biwanvu nenga contract yaggwako go ge mazima briefly bizibu ki ebyo naggwirayo eddalu mu ggwanga ly'OMAN sijja kugaa nti oba kyava ku kino naye nga naggwirayo eddalu briefly tunyumizemu ko bakama bali bakuyisa batya otuuse oba ani ya connectinga amala connectinga otuuka botuuka bakama bali beeyisa batya bakuwa sente mmeka akozeyo bbanga ki ekyo kituukawo mu bbanga ki kituukawo kitya omuntu ali abayagala okumanya what really happened nagenda n'aba agent era batuusiza ku office twamala ennaku zaali 3 then mukama wange nannona era ne bantwala mu maka ge nalina okukoleramu natuuka amakate gaali ga mirundi 2 nenga geriranye agonna nno gakolamu ya wano mbakadde then neri wa mukamwana nga sente basigala bakwaze zo banga bakongera sigala zezimu nga nkola eno nga nkola ne wata mu office ya naita mu office mba agent era office ya office sabona nnyo kubanga mama wa waka yampusanga bulungi naye kale mukamwana ye nga ye tetwakwatagana bulungi nga omanya abantu era nzokwagala yesu inatakwagala kale nakola mwaka gumu n'emyezi 6 so simanyi kyatuukawo wakati awo naye nga byali bingi okay kati nakola mama wabakati yali mu bijendi naye mukamwana tetwasobola kukwatagana era twafunangamu obutakkaanya simanyi babi byanviirako n'okutabuka omutwe kubanga simanyi kyo kituufu kyamviirako okugwa ddalu naye nga obwongo bwasasika ddala neneyambula era bankwatira ku kisaawe nga neyambudde munjagala kuddaka nfunye emmotoka ntutte ku kisaawe sokolekeza gwali mwaka ki mwaka kubanga waliwo nawulirako omwana yali ku kisaawe agwiriddeko eddalu yali 2018 I think. Yes. Ati wadde otya? Nakomawo bankomyawo bukomya. Ya, nalabirawo nga bampise emyezi 2 gye namala mukomera. Nga banzijjanjaba neetereramu naye nga nakomawo olulimi nga lwesiba saakunyumya. Saakwogera nga lwesiba olulimi. So nalabirawo nga passport yange bampita banzijjamu uniform banyambaza engoye in fact n'ebintu byange nabirekayo mukomera yeah so nategeezebwako nti batutikka Butte bakuba omulanga eri government then ne batikka ne basindika ennyonyi eyatunona ku bwereere so nebaza government wadde sikinako bukakafu naye nga bwentyo wenawulira kwasimanyi nekanga ndi kusa just go ali toina kyomanyi kaseera nenga nagwe eddalu era kati nfe nayita mbingi yes era memories zisumbuwa kyandibanga kyava mu bano babewaka simanyi naye nga sijja kutema kigambo naye nga nali nfiiridde ego ge mazima kale kyensobola okugamamu embeera nti abaana bangi abayita mu bizibu naye nga tewali mbeera ya lubeerera kyonna kyoba oyiseemu kimaani kiggwa yanagwirayo eddalu mu ggwanga ly'OMAN yes era kati nfiireyo bansibanga enjegere zino byali bingi mukyalo Rozet naye nga mbasa kudda nnyo naye nga kyekyo alhamdulillah natereera kati ndi bulungi omaze Uganda twabeerako mu karantini okumala wiiki 2 ebiseera byali bya corona byali bya covid 2019 era ennyonyi eyo ye yasemberayo ddala karantini ne bamustopinga ennyonyi yaffe eyo gavumenti bakuwa omulanga abantu b'OMAN then gavumenti nesindika ennyonyi eyo yatunona
ennyonyi ye yasembera na yalona bantu kyabani mu category yo mwalinga bameka twali bangi abamu bala tebategeera bulungi naye nze nali nzijjukira nti nali ntegeera naye nga baali bangi ab'embuto abazadde oba kyali covid yabayingiramu lwaki mwali bangi naye nga byali bingi baana baali bangi abali mu mbeera eyo so batuleeta nga tuli bangi batutwala muki bagitaka ki yes so twamalayo wiiki 2 then tukwatagana n'abeewaffe ne balaba nga batunona twaleeka era we natuukeko banzijjanjabako okulaba nga ntereera tufuneyeko okunywawo fridge olulimi nava mu ggwanga ly'OMAN olulimi luno nga lwesiba asaa kunyumya saaku ebigambo kwatula naye nga muli gwe omuli olina kyotegeera at least obwongo era bagamba bandabako mu kyalo nti era steve nali nga binjoga tebikwatagana wabeerako maybe n'obukangako nga nzijjukira memories zino watuuka Uganda weyambulako ntambula ku street wala omukyala gwe twawulira ku street nga yeeyambudde abagamba kadama yakavamu neyambula nga ndi ku kisaawe eky'OMAN so Uganda weyambula bankuba n'ebifaananyi nesimanyi sibirabanga oba babiteekawa abasirikale abankwata simanyi olaka tebampositinga so bankuba Zaya, I'm sorry to ask this ng'oli bwere naked nga wazaalibwa yes neyambulira ddala nkijjukirako ddala ekyo tineyambula bakama tebakugoberera mba bakitoka ani yakutuusa ku kisaawe ekyo kuba kati nze nafuna emmotoka nzijjuka nafuna emmotoka naye nga nafuna emmotoka twali nga tuliranye ekkubo nakwata ebintu byange si byonna then nendabika nga nfuna emmotoka naga njagala kuddaka in fact nasirina kintu kyange kyonna teba passport abula njagala kuddaka mpya nga njagala kuddaka okitegeera so webaŋŋaana okuyitaawo neneyambulira awo ku kisaawe naye nga lyali nga akuganya okuyitawo weneyambulira awo ne bankwata ne bantaako empingu nelega nnyo n'abo abasirikale baali bansindikidde okunkwata kugamba byali bisitole empanvu naye paka we bankwata ne bansiba neyanza nnyabo neyanzeege ne bantwala mu kkomera gye namala ndoza emyezi gyawera 2 naye nga bazadde bange tebampuliza bazadde bange nga tebampuliza mwedi ebbanga linamala mu kkomera bazadde bange nga tebampuliza omala ebbanga nga ki emyezi 2 gyawera sonala myezi 2 gyawera ng'oli mu kkomera myezi 2 gyawera naye nga family tena kyemanyi yali tena kyemanyi like nga bwe bakuba essimu eri gye nava nga babaga nti yagenda takyabeera wano omanyi kyekitegeeza nti takyabeera wano yagenda tetumanyi gyali nga bakama wo tebakufolowinga simanyi abanzi bajjanga mu kkomera nga zisaabalabangako bannayuganda baaliyo mu kkomera abasinga kati bwe munanda wano mujja kunzijjukira bankubanga banga yambala totweyambulira nga bankubanga nga bannaaza banyambaza uniform nga njeyambula byali bingi awa bumali bamuta awa omukyalo oyo siyakwogera nnyo bingi abo baali mugundi lya ddalu oba abamu babeera basibe busibi abamu baali basibe busibi abakyala abo abalalu mbadde manyi nti eddwaliro ly'abalalu liba ly'abalalu batwawula mu busenge batwawula nze nali mukange bansibira mukange kisinziira buli omu n'ebizibu bye ndowooza then mulimu be bakwatanga ku street bano abawala beetunda ndowooza nabo nga babateeka mu nuumu yaabwe kati bwe bakulaba ng'olinga atereddemu nga bakuteekamu abo abawala munyumya emboozi ngala oteredde bweddamu era balaba ng'ozzeemu okukyankana nabakuzaayo mu kisenge mu kasenge ko wekka kubanga neyambulanga bagamba mbaswaza nga nzijja musagala kwambala ngoye bankubanga era mbajjukira bankubanga mu kkomera eyo gye twali bankubanga bannayuganda nga bankubisa bino ebiguni basiimuuza bino obutegedde bino ebiguni basiimuuza bino nga biriko ekiti bakubiranga ddala n'olumu nga bankubira ddala mbaswaza mbijjukira bulungi naye nga alhamdulillah natereera era kati ndi bulungi so abaana abali bonna bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa omanyi kati saawa zino nina omulimu nkola era nga ebintu byenkolamu byebyera abaana gambe bizibu bye bafuna biki ovasite biki so ndisivinga message nyingi ez'abaana ng'olaba akunyumiza ng'embuzi mbutuufu ekituna ekyakutukako kale zaayi omaze okudda ewaka e Uganda bakadde bakulabye bo ng'okyali eri mu kkomera tebafunako idea yonna tebafunako information yonna okulanga nkomawo
era mukuddayo bafunanga naye nga tebamanyi wa wendi tebasaa kwogerezeganya nange naye nga bafunanga information okuva eri gye nali nkola nga ndoza ageze bagezaako bagamba nti tali naffe tuwulira nti okitegeera bwebityo ebityo naye nga mama wange yakaaba manyi bannafa nga takikiriza nti ntuuse wendi awo kasi agenda kutuuka olabika otya olabikako obulungi wali okoze nga owedde esigaza magulu nali bali tebatuyisa bubi nnyo kuba batuwanga ebyokulya yes batuwanga ekyemisana ekyeggulo nali sirabika bubi naye nga enviiri nga obimanyi nga zamulalo I'm sorry to say kubanga it was kyaliwo kati kyakola ki kyayita omubiri sitera nnyo okogga nnyo n'ensala mubiri sitera nnyo omubiri gwange gubeerawo nemba nina ebizibu kale omuntu aba tasaategeera kati otuuse waka bakwaniriza ova otya ewaka ate okujja waneeno era wamala bbanga ki bwatuuka waka wali otereera lumaze okutereera oba watuukayo nga kali kakyalimu nga kakyalimu nakujanjabirawa banzijjanjaba abe emidagala ebiganda bye bampanga nenywangako olulimi luno okudda mpolampola olulimi luno okuba nga nsobola okwogera nzijjukira mbanga ebidaga nga bikaawa olulimi eba nelusituka nimba nga nsobola okunyumya bulungi mukama wange kyemmanyi simanyi nga mukama wange aleka yagireeta kuba batusoma ku kisaawe bagituwa ku kisaawe nga tuse Uganda wano wabasirika batuwereka twali bangi teyalinze nzekka twali abawala bangi naye nga abasinga baali mbuto baali bafuna ebizibu mu biyumba ne bafuna embuto abamu baan'obwana so bwe kityo bwe kyali mukwano otuse Uganda bana tukyagenda ddala maaso n'emboozi ya mwana muwala Zainabu so ebiseera ebisinga tulaba abantu nga balabika bulungi balina kye beekoleddewo ne tubeegomba naye nga ate tumanyi abulamu bwabwe emabega bwali butya newesekana nga olina embeera gy'oyitamu nga si nnungi naye ate muli ng'olowooza nti gw'olibeera bwoti forever and ever n'otama nti n'abo boolaba beweegomba ssaawa eno baaliko mu mbeera gy'oli mu ssaawa eno n'okusingirawo ddala so nkoola buli omu yenna gy'ali okubeera n'essuubi mu bulamu bwe bugagga obanga okyali mulamu embeera sootereera abaana bayita mu mbeera nze okulisivinga message olunaku n'ogaba bannaye kikino abaana bayita mu mbeera enyigirizibwa n'abalenzi bennyini kituufu si bawala bokka naye n'abalenzi wakuba bo teboogera babe basirika nnyo babaguma omulenzi aguma message z'abalenzi nazo nzifuna abaana bayita mu mbeera ekyasinza okubeera enzibu kampuni zibayingiza mu overstay bingi mukyala Nyondo Media naye nga bulamu bw'ensi eno bossi bwangu naye nga bina byoyitamu kyenjagala okugumya abaana nti bina byoyitamu kiba kijja kugwa otuuse Uganda wano jjawo bakujjanjabidde ebbanga nga ki wamala ki bbanga e Uganda nga omwezi gwe namala mu kyalo omwezi gwawera bulungi nentereera nenningerako mu kibuga Kampala wamalayo ebbanga ki olyoka processing okujja neno mu UAE Mezi Kampala 3 byonna wamu omwezi gwe namala mu kyalo e Uganda ne Kampala jesatu nga omanyi embeera nalina okuddamu okukomawo kubanga ssente ze nava naye erizaali ntono baabimpa ebintu byange akwata engoye zo baabimpa ebintu byange ssente nali nzina mu kasawo ssente zo nasigazaawo ezimu nali ntegeera zo ssente nali ntegeera ssente zo ina gye sitegedde sente bazinkuumira mu kasawo nga ziri wamu bwe ziti era ku kisaawo awo batuyambayambako kuzikyusa aliwo omwana abatuwerekerako ku kisaawo bwe batuwa nga yalina otulagirira sente ezo wamwana z'eddalu oba bakama we bazireeta wano weyambulira banzijjako ebintu bye nava nabyo eri bye nali nkola ebintu babinzijjako ku kisaawe okunsiba babitereka amasimu byonna masimu byonna babitereka nga mulina akasawo kalimu essente babitereka bulungi awo nkufunye yes kati ku kisaawe wano batuwa omuntu alina otuyambako buli kimu batukyusa sente ezo mu ddoola kati eri gye twatuka mu kalantiini ne bazikyusa mu ze Uganda era baazimba tebanziba wadde baali balanga sitegera lungi naye tebazibba akasente ako era ke nakozesaako waka nga bw'obimanyi sina kye nakolamu gyoba nagula ttaka
wabula akasente okanyambako okukomawo era kati nenzija muno mu Dubai. Ana kwa idea okujja wano mu UAE Dubai. Amanyi Kampala otuukamu nga kati ntandikirewa. Nga toyina. Anti tobo ina okuba ng'olina connection wajijja bakuleeta wano eno. Oba idea nga gwe noga nti mu nsi zonna endala kangende mu UAE. Era ng'otagetize mulimu ki? Dubai era kiyumba. Otagetize kiyumba. Kyogera ne wano olekozeko ekiyumba. Nali nkozeko ekiyumba. Omite emboozi otandika otya. Mukyala kiyumba. Mukyala kiyumba. Nali nkozeko mu kiyumba era munaye. Bannange. Kiyumba naye nga kati saa zino sagomba kukiddamu oge mazima. Ekyano contract ogimalako oba? Ebyawantu byali bya contract. Okolera ku visa yo visit visa. Okolera ku visit visa. Okolera ku visit visa yo. Chiko no kita. Okitegera. Wajoti. So ne mani nfuna gwo mulimu gwo. So twagala ko mu office. Sagena mu office. Wekolera visa yo kuva Uganda. Buli kimu akyeteekamu. Omuntu yabisindika yali amanyi redde eno. Watuka n'ogadde ati mu kiyumba wasooka mu bed space. Nasooka mu bed space nyawo. Nosooka otegeera obulamu bed space kyeki. Kiki ekyasinga okwewunyisa mu bed space wali tasubira Uganda? Kanalanga buli kimu kyanjawulo bingi tobimanyi. Yali mixed mu basajja n'abakazi. Mix era munaye. Wasula katanda ki? Kawaggulu. Omanyi embeera kawaggulu. Sekole jagendanga mu maaso wansi walinganga ogiwulira. Saagiwulira wayiwe engwawo manga. Sijja kulima ti nagiwulira. Aiza wakintu ekyo nze nganze abantu bakyoga nenze sikiwulirangako. Ngamba wallahi. Wallahi. Sawa toli mu bed space. Mala mu bbanga ki mu bed space? Si bbanga ddene era. Wiki nga 3 ku 4 gw'omwezi. Notafuna experience. Saabiwulira. Ya butanda kuyuguma. Saabiwulira. Kakati we nali nsula yalinga muntu nti aleeta baana. So tetwaliyo nti ate abaana bagenda kukola ki? Wewonera. Wewonera. We nali nsula gundi eyo yaleeta baana. Yes, wekito wekyali. Wewonerawo. Nene mu space mwensula nembeera gye ndimu kati sibiwulira. Nze wengwawo bwe nti mukyala Nyondo Media mangu. Mu bed space zayi. Olaki olimba ensi ogambe wakawo simanyiiyo olimba nsi kati okay. Janava wano. Kakati ani akutwala mu kiyumba. Mu kiyumba nagenda era nga emirimu gyakugula wano gisinga era abaana bava Uganda bakimanye nti olina okubamuko n'akasente. Ojjako ng'ozidde mu office omanye bagenda kufunira sponsor naye nga tozze mu office munyamulimu olina okubamuko n'akasente kale akagula omulimu. Naye bwekiba kiyumba tisiko bagaleetayo 600 naye nga takutwalidde bwereere. N'okola munnaye ne bakuwa 1,200 bo n'olyako ky'olidde n'osavingako ky'osavinzeeko. Yes. Bintu bingi bye tuyita mulamu obw'okunyigirizibwa naye kwegumya. Nze ndi mukazi yeegumya mu mutima. Neegumya nine ngamba. Kijja kugwa. Yes. Otegedde kye ngamba? Nkutegeera ddala bulungi nnyo. Nti omuntu n'oba oyise mu ki muli mutima n'oga kijja kugwa ne weegumya. Yes. So kyekyo mukyala Nyondo Media kyengezaako era kisinza okundeeta wano okuzzaamu abaana essuubi. Tuka tuza kukinyusa enyo nekyokola ssaawa eno ey'olwaleero naye nga ekiyumba kimalamu bbanga ki nga wekisiza visa zizo? Myezi in fact banyingiza ne movasite. Era n'okugendamu eyo kampani nali movasite. And before that? Yes. Banyingiza movasite. Pula bagamba mbu osobola okukola visa change. Kale kiriko ekkomo. Omuntu osobola okukola visa change myezi emeka? Okukola ey'esatu n'okyusanga esatu. Emirundi emeka? Emirundi ndowooza nakyusanga esatu. Nedda ngamba mpula bagamba buno okola okola visa change. Kiriko ekkomo okyusa n'okyusa ntuka ekiseera nga tokyasobola kukyusa nga you have to exit n'okomawo. Tekiriko kkomo. Osobola okukyusa omwaka ne gugwako n'omwaka omulala n'omwaka omulala. Kisoboka. Kisoboka. Kati omazeeyo bbanga ki mu kiyumba? Mu kiyumba nakolayo emyezi 7. Naye nga navayo nga banyingiza ovasite. Mukama wange yennyini gwe nali nkolera. Teyanteeramu. Waliwo ekiseera kyatuuka nga ssente. Nga omanyi banantu betukolera nawo nga balinamu obuzibu nga family issues bakyankalanye ne bbaawe. Ani alina nga okukyuzanga visa? Nze ssente zampanga embeera yakyukamukko. So nakuyingiza ovasite nga tannakusasula ssente okole visa. Ombeera nkufuna mwana wa nnyo. So yanyingiza mu ovasite ogendamu eyo kampani nali mu ovasite. Ovasite ya bbanga ki? Ovasite yali ya myezi 3 era nga visa ya shaliji abazimanyi.
visa yeshalujja muganda wange girabidduka si byangu bibanga bya Budabi so teshamberedde kyangu givaamu like process erwawo yes batekayo okusaba kwa bintu mwana notwagala ave mu vaste nebirwawo ko wagenda maaso nokola nabo yes nagenda maaso nokola nabo era bangachi nchakola nabo ne kati ngamba abenyumba novaayo navaayo bovaayo ddawa kati bwe ngende eno okunzija mu vaste omwami yansaba nti kiba kinako wagenda okujja mu vaste OMAN loans company kadinkola mukati ani akulagirirayo oba waliyo omwami bamutalayan balista yes oba mumanyi yanconnectinga ku omwami gwe bayita Moses yes so yena akutuusaayo yes nantuusaayo nemukubira simu nansindikira location ningenda ku office then netandika process ey'okujja mu vaste yes in fact mbadanga ne baklienti bange banga n'ebintu byenga biruddewo mulabu kyatwala bbanga ki Vaste miezi 3 kati nkulu yagyokola yes bagita OMAN loans and overdues yes bwe mpulira OMAN loans biri mu bintu byakuwolaawola bantu ekola bingi company ekola bingi olina abantu olina muntu bamusibye kale salofamu company omaze okugendayo okoze kubyaki bya visa change yo nga tebinagwa bampa omulimu mukama wange yansiima nangambirawo nti oshiba nga kiri okena otusogera nga tukola naawe nga tukujja mweno naye nga mu ngeri eyo nti juka kimenya amateeka okozesa omuntu ali mu vaste yabaako na application eziraga nti odde yateekayo okusabako yes so nemba nga ndiko ebyo bipapula nga byenkolerako yansiima nampa omulimu era alhamdulillah nyebaza katonda myezi gyemazeeyo kati ndoza ndi myezi 7 naye nga alhamdulillah era nga client mbafuna yes Zai ngenda kubuuza ekibuuzo kino wammanga OMAN loans nali njiwuliddeko nnyabo naye eri abaana bava bagicomplainingako bangi nga bagamba nti company nfere bagenda ne basanga bannayuganda bannaabwe bennyini oli n'amugamba nti jangu tujja kwetagisa 2,000 okujja mu ki overstay kati omwana wabalabalamu 2,000 asobola zikola ki okuzifuna omwana wayita 2,000 ezo naziwaayo ate ng'oli amutuuza nga amugamba kati nkubulye mukyala wali eza registration bweziti wali eza kino bweziti agenda okubalabalamu nga gwera muki mutwalo omwana yaŋŋamba lwaki tebatugamba kituufu nti kubanga omwana agenda ababuuza nti kimalako sente mmeka okujjamu overstay sente mmeka nemba nga nvaamu oyo namugamba ti 10 ezo kijja kugwa omwana kwanga ngayongeddemu nazinonya nazitwalayo na registeringa nakola bitwa atugende wena muganda nomenye ekiriwo nti ojja kuteeza kino waliyo smafia kino wala tokusasula bino nabiri waliyo office charge okuba office charge nayo jeri kati okugattagattamu ng'omwana ali mutwala gwatakola ki gwatawuza nga ena 2,000 za hade tezikola ki tezikoma omwana avayo ng'ayomba era omwana yajja kola nga Rozet talk to these people they are doing like this and this omwana amubuulire ekituufu omugambe esente zigenda okugwawo mu ki mutwalo era nga amazima go gali nti ekisookera ddala ffe kennyini bannayuganda ffe tusinza okutta erinnya lya office eyo ng'ona nkogera nnyo bannayuganda kyogera sikirumamu by the way waliwo bannayuganda bukuba mulimu ne abasinga bannayuganda nti ffe abasingidde ddala yo nga yo company nesimbu ne mukama waayo nti mukama wange ne bw'aba ensonga tagisobola kugambirawo sigenda kikola yo nga company nesimbu ntuufu tuvude ku company tuze ku bakozi abakozi ffe kennyini era nga n'oyo omuvubuka gwe nagenderako like bampa enamba ye antwale banzijemu overstay saa zino wenjogera bamulipotinga yagenda ali Uganda nti ebintu byali akola sinayeyeka eno sijja kuyingira nnyo abakozi bannange oba abaali abakozi bannange naye nga bannayuganda ffe kennyini twasinga okuleetera linnya lya kampuni eryo okwonooneka yes baana bangi bajjeevuma nnoyo yes nkimanyi naye nga bannayuganda bannange abasinga be baleetedde okulaba kampuni eyo kubanga omwana tomubuulya amazima kituufu omwana omugalira sente kigenda kugwa naye nga tekigenda kugwa kibi nnyo nti oba atuukiridde boss direct n'omugamba agambirawo oba n'akubuulya amazima nti eno yo visa mutuufu ijja kutwala emyezi 3 kati Zai mujjamu overstay abaana bangi
abale yo wabwero era abangamba Rozet twagala kuva mu overstay Rozet kyetagisa sente meka Rozet bayina ebibuzo bingi nnyo n'ekikola ku kya passport n'ebintu ebirala so kati abaana bangi bajja bakomplaininga ate ng'ensonga yaabwe ntuufu Zai mudira abaana abo ne mubalimba ate nga muli bannayuganda bannaabwe olulimi lw'omubannyonnyola balutegeera oyinza okudda eri n'ogamba nti aha maybe namunyonnyodde mu luzungu ndakola ki tawutegeera namunyonnyodde mu luwalabu naye olulimi olwaffe oluzaalira mu Luganda omwana nga alutegeera n'omuganda n'akubuuza munne kinamalako ssente mmeka kubanga gwe obeera okimanyi nti omwana singa mbeera amubuulira ekituufu naye muganda tijja kumalako omutwalo gwa ddiramu agenda kudduka ate mpulira nti mumufuna ku commission omwana bw'ajja n'ayeta 10 maybe no beranga gosasulako sinizo bile kozeki bwe mpulira babwa kiri simanyi osobola okyogerako so ngeri join number client ngeri jo kati oli abeeranga alaba nti omwana ono bwagera agenda kola ki it's better afiriza omwana sente company ezitwale naye afuneko akatunde ng'omwana zikoze eki akimanyi omwana sitazikola kitazina tajazikola ki kuzimalayo omwana amubuuza sente mmeka zinetagisa okuba mu overstay kitegeeza ngo bigassewo mu mmeka zinetagisa okuba nga nkola ki nga nzira kubyogera ebituufu okiraba oyina amugamba nti leeta 2,000 omwana leeta 3,000 omwana alowooza nti kikola ki kiba kiggwa bwamala okuzitwalayo olina amana azitwalayo mu office namala okuzisayiningayo nga atabalanga bada mwana mugatutuuse wanga mugamba nti munnange wetaga sente za kino neza kiri ogenda okukomekerera nga zigenda mu mutwalo bagumu 2 omwana takola ki nga tazirina nangayo nga akukuluma sente zange bakoze eki bazibye ate nga abamutuufu Zai abamutuufu kakati ngamba Zai katandikire ddala awo oye natulaba njagala tunyonyola ensonga eyo namujja mutya overstay n'abaana bo bakola mutya okubalimba later ne mulya sente zaabwe ne basigala nga bakola ki nga bakukuluma ogenda kushogera Zai mupate y'okubiri gwe natulaba tulinde mutundo ekyokubiri naye nga kambajukize aba Speed Express Tours and Travel ate nga bano bakugu mu bintu ebyokubanga ate batambuza abantu mu nsi ez'enjawulo n'olambula yonna gy'obeera oyagala ne bakola hotel bookings ate ng'era bakola visas ne air ticket ne visa ez'abasuubuzi na buli kika kya visa kyonna ngo badde okyagala bakikola oli Uganda oli UK oli ludda wa nengo yala kujja wane eno bakuwa visa y'ennaku 30 ne visa y'ennaku 90 era gwe nali mu UAE yonna gy'obeera oli oba oli Sharjah oba oli Abu Dhabi ngo yala kola visa change visa yeweddeko oba yagala kukyusa visa status basobola okubanga ate bakola ki bakolya visa change oba n'okujja ku visa emu n'otaka ku visa endala so gwe wonna ali eyo kozesa company ya Speed Express Tours and Travel kubanga yeride jitu yokka waneno mu UAE oberenga ate ogenda mu maaso era gwe wonna ali eyo nga oli Abu Dhabi totawana kujja no mu Dubai kubanga branch jeri Abu Dhabi ali Uganda branch jeri ali Rwanda waliyo branch nali waneno mu Dubai genda walide ku Bainia Square waliwo building eyitibwa Dera Tower era ng'eri opposite Bainia Square yingira onyige lifti onyige second floor bw'otuuka ku second floor ojja kugiraba room number 202 ate obeerenga omanyako ebisingako awo osogenda mu maaso n'okubanga ate obanoonyako ku TikTok, Twitter, Instagram oba Facebook n'omanya ebisingawo ate nga n'enamba zaabwe ez'essimu ku screen kweziri obeerenga gwe obeebuuliza ekisingawo ate n'aba Brewster Coffee Obsession Academy nabo nga beegulidde erinnya kubangula abaana ate okubanga basoma emmwanyi okuviira ddala emmwanyi weebeera ne baji processing mpaka ne bajjamu ekyokunywa n'ebirala byonna gwe wenna ali ng'otegedde okubanga ate oyiga barista genda maaso beerenga okozesa ate aba Brewster Coffee Obsession Academy era nga balina branch e Uganda balina branch waneno mu Dubai mpozi ne mu Abu Dhabi era namba zaabwe ez'essimu kwezira ku screen yaffe era gwe yagala okumanya ebisingawo osobola okuyita ku namba y'essimu n'obeera ng'obafuna nate era n'okubanga banoonyako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo ogamba nga TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook gye bali ng'oteekamu Brewster Coffee Obsession Academy ate obeerenga obalaba era omanye ebisingakawo mpozi ne mukasa services naye ng'ali Dubai Deira mwana mulenzi alina rooms ennungi ennyo gwe wena agala okuwumulamuko obeerenga ate olabika bulungi obeerenga owummuza ebirowoozo kozesa ate mukasa services era nga ku Facebook kwali TikTok kwali Instagram ne Twitter ne Facebook era ng'oteekamu mukasa services nawe naagala okukola akala akakabi nga bondaba waneeno akola obwala obulungi n'olabika bulungi njukira nti ekitiibwa ky'omukyala endabikaye oba endabika y'omukyala kyekitiibwa sijja kwerabira Nyondo Glim Nyondo Glim nga bebanyambazizza ebigoye binene ekika kino weebiri mu bungi era mu kala ez'enjawulo n'engoye endala weeziri so Nyondo Glim bambaza okuva ddala wansi ku ngatto
nga bwokalaba kaneeno oba oyagala nkondo oba oyagala canvas oba oyagala flat akagato kona kobero yagadde bakwambaza okuva wansi ku kigere mpaka waggulu bakolako n'envi ne bakola ne makeup so gwe naagala obudress oyagala mpale kyonna kyobero oyagala ate nga bakola deliveries ate nga begulidde erinnya okunyiriza ensusu abannyondo glim gwe wena oyina mbalabe oyina sports oyina mugaba oyina nkovu byonna ate beera ngweta ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga obafuna bulambala balina ekyogo bayina esidi zino ezisala olubuto zilongoosa bululu zicleansinga mu lubuto obayagadde okusala n'osala bayina products nyingi ebiviiri oyagala kusiba nviiri tuli bakayo kusiba enviiri hairstyles ez'enjawulo oyagala biviiri ng'olina omutasobola okusiba nayo tubikuleetera tusiba abantu abali mu sawuni yaffe n'abali wabweru tujja netubasibira yonna gy'obeera oli batasobodde kufuluma naddala abaana abali mu biyumba so n'ebintu ebirala bingi nnyo gamba ng'emmere ya Uganda yonna tugirina amatooke bushera buwunga bijanjalo n'ebirala byonna mukene byonna tubeera nabyo wadde muli mu biyumba muli ludda waffe tukola deliveries so mutwesigeffe abannyondo glim okuba nga ate tubanyiriza muli ku mmere y'ewaffe n'okuba nga ate ne mobile money tubakolako nebasindikira ssente waka abamu bakama bammwe babasumbwa mu bintu by'okusindika sente nakyo twakigonziza mugaba Nyondo glim mutwesige kubanga tuli besembo era nga nebaza abo bonna batusupportinze mwebale nnyo mwebale atusaba Mukama Katonda baddizeewo wonna we munja sijja kwerabira ate Ntenvu Shoots ate nga yo company yamanyi waneeno mu UAE mu kukuba ebifaananyi gwe wona agala photoshoot genda masubira ng'okozesa ate Ntenvu Shoots for videography and photography awere ng'ofuna ate ekisinga mwana mlenzi wiki ali ku Nyondo Media cameras oba operating nga ate era yabeera ku Ntenvu Shoots nabeera nga atakuba snap obwakabi nawe nogamba wow so I salute you all sigenda kuwa mukisa kusibula abantu kuba ndi munyiivu bannange tonyiga togenda kwewozaako tugende mu kitundu ekyokubiri otunnyonnyolezaayi lwaki mudde bannayuganda bannammwe ne mubalimbalimba ne bafuuyiriza sente mulukwa mawala ofuna akasente akatono teweewozaako so katandikiraawo mu kitundu ekyokubiri mutulinde wamma buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 mukaaga emu mwenda oba plus 9 emu 589 9 mukaaga emu 8 mukaaga. Baker's Choice Bakery, taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kyekizibu kyoyina oli mu Dubai oli Abu Dhabi oli Sharjah gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa onoonya ya bbanga ki onoonya nnaku meka nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3 ansa eri emu yokka ye Speedy Express Tours and Travel oyagala kulambula oyagala kujja Dubai kumanya biki ebifa mu Dubai oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai ansa ye Speedy Express Tours and Travel tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya tugenda kufunira visa tugenda kuwa air ticket tugenda kuyambako okufuna hotel wonasula okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyaako Speedy Express Tours and Travel yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels okulambuza Dubai okunoonya ku kisaawe okunoonyeza wonasula n'owummula bulungi gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba ansa eriemu Speedy Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, second floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna kyoyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako nina overstay oba oli mu Katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street bambi temulimbibwa Speedy Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover.
Mbaniriza ku Nyondo Media amanya gange nze Sanyu omusuubuzi omuto nzize wano okubanjulira products za Nyondo Glim. Tuyinawo ebizigo, oyagala kulabika bulungi, oyagala kushanana, oyagala kubeera awo nga wennote magana, tujijjako mugaba, oyina mbalabe, chichi oyina nkovu, oyagala kulayiteninga mukatini, oyagala kufaanana otya, jangu tukukoleko olususu. Nga tuvudde ku bizigo, tulinawo waneeno ensonga z'omu kisenge, ebintu by'omu kisenge, oyagala kwetereza mu full package yonna tugiyina. Eri abaana ab'obuwala ebintu bibino waneeno byonna. Omwana ow'obulenzi kiki oyagala okukola, bakojja tubayina. Oyagala kusala ku lubuto, wazaala, n'ofeedinga, tokkiriza kuggwako. Omwana ow'obuwala jangu tukoleko, omwana ow'obulenzi jangu. Ow'ensusu byonna tubikolako, ebizigo byaffe tebirina side effects. Nga byonna bikyali awo. Tulinako enviiri wano, tukola ku nviiri, tusiba enviiri, oyagala kusiba dreads, oyagala kukolako ki mukwanoonyirire. Tulinawo waneeno obugoye obuliko oli mwana wa buwala oyagala kwambala onyume, tutandikira ku nsusu ne tudda munda package full y'abaana ab'obuwala, ne tudda ne ku nviiri ne tukukolako bulungi nnyo. Omwana oli mu kiyumba oyagala kulya ku mmere y'e Uganda, waliko obuwonga, waliko obwa muwogo, obwa kasooli, tulina obusera, tulina ebinyeebwa, ebijanjaalo, ebbumba, buli kimu tukirina aba Nyondo Glim products ziri waneeno. Tobeereyo n'otakatanka ng'olina ky'oyagala. Jangu tukukoleko, jangu tukutyoseeko. Ka makeup, oyina mukolo, oli mugole, oyina birthday party, oyagala kukola makeup, kukola nviiri, tweyanziza nnyo, tweyanzege. Nyondo products, tweyanziza. Media isinsira Dubai, nebuna amawanga gonna walai, edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media isinsira Dubai, nebuna amawanga gonna walai, edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media.